yoga ayi muzaawula nanteetoololwa okutuuka ku mazaalibwa gaaga luno wokota omuteregga tweyanza okutulamula obulungi ng'Obuganda wenda era tebuka ayikalala nkoma muzza ngoma ondabiranga ddala ayi mutatya semanda agamenya embazzi n'okuyunga tukukulisa kabaka waffe kulika kumazaalibwa go abayimbi tusaakanye katonda sebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya. Obuganda buli mu ssanyu jjereere olunaku olwaleero luno anti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II lwawezezza emyaka 67. Empalabwa Ssebintu Ronald Muwenda Mutebi II yazaalibwa nga 13 omwezi ogwokuna 1955 mu ddwaliro e Mulago nga yazaalibwa Ssekabaka Frederick David William Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa II n'omuzaana Kabejja Saala Nalule. Amazaalibwa g'amagulu nnyondo Nantalinnya ku Kateebe gwe gumu ku mikolo 3 emikulu mu Bwakabaka bwa Buganda era buli lwe gutuuka Obuganda bwonna buba mu ssanyu. Akalombolombo ak'okukuza amazaalibwa ag'omufumbo Sserwatika Lwattaka Nantatungibwa kaatandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Bukaajumbe Daudi Chwa II nga n'okutuusa kaakano buli lwe gatuuka Obuganda bwonna buba mu ssanyu. Omutanda Ssebugulu bwa Nnyomo Obukazi Omuwanda waweerezza emyaka 67 ng'alina bingi by'akoze okukulaakulanya abantu be omuli okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyobulimi okuwa abantu be emirimu naddala abavubuka ng'ayita mu kutondawo ebitongole bye eby'enjawulo omuli leediyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati BBS Telefina, Buganda Land Board, Bukadefu, Suubiryo Zambogo Sacco, Majestic Brands, Namulondo Investments n'ebirala. Newankubadde nga Obwakabaka bwa Buganda emikolo emitongole egy'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bwagiyimirizza olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka akyali mitala w'amayanja naye amazaalibwa gano abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'enjawulo baweerezza obubaka obw'enjawulo obuyozaayoza Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agamba nti amazaalibwa agasse buufu bwange obutasalimbirwamu mbwa makulu nnyo eri Buganda. Twebaza Katonda amukuumye ebbanga lino lyonna era tumusaba ayongere okumukuuma ng'alamula Obuganda. Bwe tuba tujaguza amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza omulamwa ku nsonga z'obulamu. Omwaka guno tuli ku nsonga ya Mukenenya. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka yakkiriza obuvunaanyizibwa obwamuweebwa aba UNAIDS bwe bw'okuba emmunyeenye mu kulwanyisa Mukenenya mu Uganda ne mu nsi eza buvanjuba bwa Afrika n'amakkati ga Afrika. Tusobole okutuuka mu mwaka ogw'2023 nga Mukenenya tufuma mufume. Kyokka tubakubiriza naddala abavubuka okuwuliriza eddoboozi lya Kabaka ku nsonga ya Mukenenya. Mbasaba musabire Kabaka waffe Katonda amutebuse buli katego atukulembere emyaka emirala 10. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Lukoma Nantawetwera ejjinja Erias Olwazi azze yeebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde. Okusooka twebaza nnyo Mukama Katonda atuwadde obulamu obulungi n'okutukuuma okutuuka ku myaka gino. Neebaza nnyo nammwe olw'essaala zammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, nammwe tubasabira. Era tumusaba nti atusaasire atuwe obulamu obulungi n'obusobozi tusobole okuweereza abantu baffe emyaka egijja.
mu baweereza obubaka obuyozaayoza omutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno mulimu abakulembeze ab'ennono, bannaddiini, bannabyabufuzi, abavubuka, abantu b'omutanda ababeera ebweru, nga bonna baagalizza Muzzangoma amazaalibwa amalungi n'obuwangaazi ayongere okulamula Obuganda. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa yeeyanzizza nnyo Ssekaliba Kango Nantayinikibwako Taba olw'okubeera omusaale mu kufaayo eri abantu be baakulembera era n'amwagaliza amazaalibwa amalungi. Nga Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ku lwange ne ku lw'ekkanisa yonna tutuusa okuyozaayoza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno. Twebaza nnyo Katonda okumulabirira n'okuteekawo ekisa eky'enjawulo ku bulamu bwe kungulu ne munda ate era n'emikisa gyonna gy'amuwadde nga akulembera Obuganda n'okuluŋŋamya. Twebaza olw'ebyo byonna ebituukiddwako nga biyita mu basajja be era n'abaweereza be ate era n'okusinga Katikkiro oyo nno nga obubaka bwonna obwa Ssaabasajja bututuukako bulungi omuli okukubiriza ebyenkulaakulana, ebyobujjanjabi, ebyokusoma, ebyo byonna ate n'okujjanjaba abantu naddala COVID. Kati twebaza bwebaza era tusaba Katonda yongera okuwangaaza mu masomo gi okwongera okutuluŋŋamya. Nsaba Katonda awangaaze Ssaabasajja era ne maama Nabagereka amuwa obulamu era akuume Obuganda bonna. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ssaabasumba wa Eklesiya y'Abathodokisi mu Uganda Metropolitan Jeronimus Muzeeyi atenderezza obukulembeze bwa Kalalankoma bw'agambye nti bwakyakulabirako nnyo eri abakulembeze abalala mu Uganda okuzimba Uganda ey'awamu. Tusaba Mukama Katonda ayongere obukuumi, amagezi era n'obuwangaazi eri Kabaka waffe Mukama mu maama Nabagereka, Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga, abalangira n'abambejja awamu n'abakungu bonna ab'Emmengo. Olunaku luno era tulutujjukiza omukwano Eklesiya gwezeebeera n'obukulembeze obwa Bwakabaka bwaffe buno obwa Buganda okutandikira ku Ssekabaka Daudi eyalaga omukwano n'okwagala eri Eklesiya yaffe n'atuwa ekifo kino e Namuŋŋoona. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Amiina. Ate ye omwogezi w'obukulembeze bw'Obuyisiraamu ku kasozi Kibuli Dr. Muhammad Kigundu Musoke agambye nti beenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwa Kabaka mu myaka gino 67. Official Supreme Mufti etwala omukisa guno okuyozaayoza Beeni Ssaabasajja Magulunnyondo Cuucu Kabaka waffe okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 67. Kyamazima kweyagaliramu nnyo olw'okubanga okoze Ayi Ssaabasajja ebintu bingi n'ozimba Obuganda ng'oyita mu byenjigiriza, ng'oyita mu by'obulamu, ng'oyita mu byenkulaakulana. Ffe mu Official Supreme Mufti tuyina okweyagala kungi nti Obwakabaka bwebwo obulambika ensonga z'okwezimba bwonna mu Uganda ate naddala naffe mu Buganda. Ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya mu Buganda nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba n'akulira abakongozi mu Buganda omutaka Kyoto Kiwutta Makumbi Kayiira Gaajule Kizza Frederick Kasibanto owookuna beebazizza Katonda olw'okukuuma Ssaabataka era ne bamweyanza bulijjo okubalambikanga obulungi ku ntambuza y'emirimu. Tumwenyumirizaamu nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutujja mu nvuba Buganda bwe bwali buweddewo kati butojjedde. Tumulaba mu byobulamu, tumulaba mu kwekuuma kwa Buganda kubanga bwe tubeerako era bw'ayogera ensi yonna ewulira. N'olwekyo Bakatikkiro ba Buganda baawummula nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere n'Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi nabo beeyanzizza Ssaabalongo olw'obukulembeze obulungi ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi.
ate ye Sarah Nakku ku lw'ekitongole ekirwanyisa Mukenenya mu nsi yonna ekya UNAIDS ayagalizza Nantakubwa Mugonga amazaalibwa amalungi n'amweyanza olw'okubeera omusaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya ku ssemazinga wa Afirika. Ye Immaculate Nampijja akulira Lubiri High School ku lw'amasomero ag'Obwakabaka yeeyanzizza Fumulizanyira mu Bwengula olw'okufaayo ennyo ku byenjigiriza n'okusomesa emiti emito era n'abamwagaliza amazaalibwa amalungi. Ate bo abaami ab'amasaza batendereza nnyo liiso lya mpungu olw'okubateerawo ennambika ennungi era ennambulukufu mwe bayita okutuusa empeereza ennungi ku bantu be. Ye amyuka nnyini ntebe wa Kabondo Kabaka mu ssetteesezo abava mu Buganda era nga ye mubaka wa Buyikwe South mu ssetteesezo nga ye Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja Ssaalongo yeeyanzizza Mutalabwa olw'emirimu gy'akoledde Obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Ate ye amyuka nnyini ntebe w'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi asiimye nnyo Obwakabaka olw'enkolagana ennungi gye bulina ne gavumenti eya wakati n'agamba nti kino kiyambye okukyusa obulamu bw'abantu bangi era n'ayagaliza omuti ogubala ensimbi n'ebikomo amazaalibwa amalungi. Baba olulyo olulangira bategese okusaba okwenjawulo ku kanisa Lutikko e Namirembe eggulo ly'olunaku olwaleero okwebaza Katonda olw'obulamu bwawadde Ssemaka. B'abantu ba Ssedduge okuva e Canada beebazizza Katonda olw'okutuusa Nantakubwa Mugongo ku myaka gino 67 era ne bamusaba ayongere okumuwa obulamu n'amagezi ayongere okulamula Obuganda. Wangala ayimuza ngoma yongera okutulamula ffe abantu bo n'okukulembera Obuganda. Poliisi y'e Budondo mu kibuga Jinja ekutte omusumba ow'ekkanisa ya International Ministry Church e Namizi ateeberezebwa okusobya ku muwala atanneetuuka mu ngeri ya nannyini kiggwa yakiweebuula ng'akiriramu emmwanyi. Poliisi gwetaddeko obunyogoga ye musumba Muwanguzi James ow'emyaka 35 era ng'omuwala ono gwakozeeko ebikolwa bino ebikyamu y'omu ku abo ababadde basabira mu kkanisa ye. Abatuuze ku kyalo kino nga bakulembeddwamu nnyini ntebe waakyo Kabaale Sanooni bagamba nti omusumba ono abadde n'abawala abawerako bakuumira ewuwe ng'agamba nti bagoberezi beera bamuyamba ne ku mirimu egy'awaka. Nnyini ntebe w'eggombola y'e Budondo Aibu Wabika bino abikakasizza n'avumirira ekikolwa ekyakabonoono ekiwoobuula ekitiibwa ky'ekkanisa wamu n'ensi okutwalira awamu. Wabika asabye abazadde bafeeyo okukuuma butiribiri abaana baabwe abatandise oluwummula baleme kuyingira bikeme ebya sitaani. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chayiwo eddekende. Ddembe lyo okutumbula obuwangwa bwo nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bwannyonnyola. Abantu bonna kibakakatako okutumbula ennono n'obuwangwa obwe bakkiririzaamu okugeza oba Omuganda kikakatako mu ngeri ya kyeyagalire okubeera nga otumbula ennono n'obuwangwa bwokkiririzaamu nga wenyigira mu mirimu egikulaakulanya obwo Obwakabaka bwokkiririzaamu okugeza ng'okuwaayo ensimbi mu ngeri ya kyeyagalire okubeera nga muddukanya obuwangwa bwammwe. Ng'esigadde ssaawa busaawa emiryango gy'olubiri okuggulwawo eri abantu ab'enjawulo abagenda okwetaba mu mwoleso ogwa CBS Pewoso ogw'omwaka guno, Minisita owa Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda awanjagidde bannayuganda bakozese omukisa guno okugenda mu mwoleso okulaba ebintu eby'enjawulo eby'omutindo. Omwoleso gwa CBS Pewosa gubaawo buli mwaka nga gwategekeddwa ku luno mu lubiri lw'Emmengo era nga gutandika lunaku lwa nkya ku Lwokuna. Omwoleso guno gwakubaamu emisomo egy'enjawulo okwolesa ebyobulimi, amakolero n'ebintu eby'enkulaakulana ebirala, emizannyo wamu n'ekifo ekisanyusa abaana n'ebirala. Okuyingira mu mwoleso guno abato bagenda kusasula 2,000, abakulu 5,000 zokka, ate okuyingira mu misomo 2,000. Minisita Ajati Nabbengo Minsa Kabanda agamba nti omwoleso guno guyambako nnyo abantu okufuna obutale n'okuyiga entambuza y'emirimu ng'olwaleero bagenda okwolesa batandise okuyingiza bye bagenda okwolesa.
nebaza abasibisa bataddewo omukolo guno gwa pawesa okutuyigiriza ennyo era okutuyigiriza nnyo ebintu bingi n'ebirungi. Era nebaza Ssaabasajja, nebaza Katikkiro, nebaza abantu bonna abatugeera nti nalwaki ekitonga kya pawesa kijja kutuyamba. Kubanga pawesa kusinziira ku bwenda bubirya byonna okusookerera nga tonnabagenda kugula niye ate era n'abaana abagenza okwolesa baliyo balina ebintu bingi nnyo ng'ebikolewaffe wano mu Uganda tuba tubitegeera. Era negwe nabadde awo okuleere nga ndaba abakyala abali awo abayolesa bannayuganda baga nti afe bino twabiikira mu poozi. Bayigiriza okulima n'okulunda, bayigiriza okukuuma ssente, bayigiriza tuterekamu ssente. Abatamanyi nti etto tubalimu bati bonna otukola bajja kuyigiriza. Abatamanyi si ne basiga bati ebijanjaalo basa nti kirina amazzi egikolebwa etya byonna babimanyi babikola. Minisita Nabbengo Minsa Kabanda agamba nti ekiseera okuwagira ebintu bya bannayuganda mu kifo ky'okususuuta eby'abazungu ng'ate nakuno tulina abakola ebirungi. Era nze nkunga abantu bannayuganda mwenna bampuliriza basula mujje muzze tulabe nga tuyiga kye tubadde tutamanyi. Obulunzi byonna obuvubi byonna babikola. So ndaba nti mutimba tumazeeyo tugende ate bajja kuyigiriza bayagala kukolera waka kukola mu nnimiro yo bajja kufuna bajja okujja bakola ki bakuyigirize n'ekyo. Bannayuganda mwenna mugende muwagire bannayuganda bannammwe abazeeyo ekyewolesa ate mwongeremu okuyiga mugatte mwongere ku mutindo okulaba nti ntuyinza okutereera. Asumani Busulu ayogerera omwoleso guno agambye nti abagenda okukulemberamu emisomo bamaze okweteekateeka era nga bakutandika n'emisomo ku nnunda y'enkoko ey'omulembe ekola amagoba. Miranya tugenda kubeera n'omusomo ogw'obulunzi. Obulunzi nga tuleesa abakugu ab'enjawulo bagenda kusomesa abantu ba Ssaabasajja ku bulunzi bw'embizzi. Tugenda kusoma ku bulunzi bw'enkoko. Tuleesa abakugu ab'enjawulo. Ennaku z'omwezi 16 oluno olujja kuba lwa 6 tugenda kusomesa abantu ba Ssaabasajja emmwanyi. Tukimanyi bulungi nti Obwakabaka buli mu nteekateeka ya mmwanyi terimba. Twayongeddemu ekirungo nti ng'oggyeko kase gwe tubadde tumanyi nti bw'otunda kase ofuna ensimbi empitirivu. Twongeddemu n'ekirungo ekya oyiro. Tuleesa omukugu agenda kusomesa abantu okukolamu oyiro nga ozikamula okuyingira mu misomo gyaffe buli lunaku twasasula emitwalo 2 ate era nga ku mitwalo gye 2 twajja n'okubeera nga yeetaayiza mu mwoleso nga bw'ayagala. Ng'Obuganda bujaguza amazaalibwa ag'omutanda okuweza emyaka 67 abantu ba Buganda naddala abavubuka beenyumiriza nnyo mu nteekateeka ey'emipiira gy'amasaza eyambye nnyo okusitula ebitone by'abavubuka mu masaza gonna. Ssaabasajja Kabaka yasiima empaka z'amasaza ez'omupiira ogw'ebigere neziddamu okuzanyibwa mu 2004 era we lutuukidde olwaleero nga abavubuka bangi nga bafunye obuweereza mu kiraabu ez'ababinywera wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda ne mu ttiimu ya Uganda Cranes era nga bano bonna baava mu mpaka z'amasaza. Ssaabasajja Kabaka era yasiima empaka z'amasaza zino zitambulire ku miramu egizimba abantu be nga kaakano omulamu oguliwo gwa kulwanyisa Mukenenya okumumala mu Uganda ne mu Afirika. Ssaabasajja Kabaka era ng'ayita mu by'emizannyo atumbudde ebyobulamu mu bantu be naddala ng'ayita mu misinde egikulemberamu amazaalibwa ge. Emizannyo okuli emipiira gy'ebika giyambye nnyo okugatta abantu ba Buganda era n'okwongera okunnyikiza ennono n'obuwangwa mu bantu be okulaba nga batambulira ku ebyo ebyabwe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Obuganda buli mu ssanyu jjereero olwaleero luno olwa Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II okuweza emyaka 67.